Kakati akatambiko olabaako omwami oyo bamugobezza keesi y'omufu gy'abadde aleese baziikemu omwana abadde afudde. Yalimbye abafiiriddwa nti ye mubazzi era asobola okubaleetera keesi esingayo okuba ennungi mu nsi yonna baziikemu omwana waabwe. Ne keesi gy'aleese nabo kibaweddeko. Kakati wuliriza. Omwami we bamuyita Muyoya. Muyoya yagenze mu bafiirwa n'abagamba bannange ensonga za ssanduuke muzinkwase. Nze ndi musajja mubazzi. Mumpe ssente ngenda kuba bagira keesi y'omwana ono afudde ate ku bbeeyi layisi. Ne bamubuuza oli mubazi nti ndi mubazzi. Oyagala ssente mmeka otuleetere keesi? N'abagamba njagala emitwalo 3. Ne bakwata ssente ne bazimuwa. Bwe bamuwadde ssente agenze n'aleeta keesi y'omwana omufu nga baali bagiziiseemukko ku muntu. Keesi nga bw'ogiraba yali ekozeseddwako. Erimu ebituli wansi, kungulu ku yo baagikomerako kw'obusuuka bwe baali baziiseemukko omwana ono gwe baasooka okuziika. Kati Muyoya kyakoze, eno keesi yennyini gye baakozesaako gyaleetedde bano abafiirwa n'abagamba yiino keesi. Bamugambe Muyoya. Muyoya tambula ove wano ne keesi yo nga tetunnaba kugajambula. Ate ssebo ye ali siriyaasi. Abagambe kale mu nnyongereyo emirala emitwalo egi mbabagire keesi endala ng'eri ku mutindo gwa international wa road class. Oba Muyoya alimukko ku lusezisezi. Ayinza obbanga Muyoya alimukko ku lusezisezi ng'abadde ayagala omwana ono amwanguyira okulya. Ne mazima ddala ogenda otya n'oleetera banno keesi eyali ekozeseddwako. Ekisinga okwewuunyisa, keesi gy'aleese baziikemu omwana talina na kisaanikira. Sooka ogyetegereze, aleese keesi nga talina na kibikkako kungulu. Bagimugobezza mu bukanzu bwe mu bukooti n'akunnumba nayo mbwazzeeyo kubakolera ndala. Bamugambye tofaayo. Batumye omuntu omulala agenda atuleetere keesi. Batumye sijja kulimba. Muyoya ansesezza nnyo. Ali siriyaasi abagambe munnyongere ssente mbakolere keesi endala ng'eri ku mutindo gwa world class. Ng'eri ku mutindo gwa international level nga nzibu nnyo. Keesi yonna gy'aleese erimu ebituli wansi kwegamba teriko kisaanikira. Ssebo gy'aleese baziikemu omwana wa banne. Naye Muyoya olimba naawe. Oleeta otya ssanduuke yali eziikiddwamuko omuntu? Mazima ddala n'ogireeta ate baziikemu omwana w'abandi. Ono Muyoya alabika abadde ayagala kulya mwana ono. Kankutuuseeko akatambi kano okerabireko era okewereko ne Muyoya owulire ebigambo bye. Vidiyo yiyo gimpereka like. Mukuru Muyoya sako yimire wamma. Tuliza okwongera oteesa. Muyoya nanga kituufu oli mubazi. Muyoya ekituufu oli mubazi. Dada leo keesi gyosazeewo okukolera omuntu. Oddeyo okole. Ogenda kuddayo okole entuufu. Weetaaga ssente mmeka? Weetaaga ssente mmeka? 3. Ddayo okole entuufu. Aneda si yeeyo. Eyo si yentuufu. Omukulu oyo akoze keesi eyo ezikibweko omuntu. Kakati Uganda okugiberamu gulinga mulimu. Just lwakuba nti tebatusasula busasuzi kugibeeramu. Ne eggwanga Uganda y'emu ku nsi gy'obeeramu ng'okugibeeramu obubeezi osaana n'osasulwa. Kubanga muganda wange tubeera n'abasajja buli kika kya muntu tukirina. Ono naye Muyoya President Museveni yamufuga. Ono Muyoya President Museveni yamufuga. Bannange abantu bali ku nsi. Imagine mukulu Muyoya mu bukanzu bwe ne mu bukooti bwe yatuukiridde abafiirwa n'abagamba bannange temumpisako ssente za ssanduuke. Ensonga za keesi muzinkwase nja kusobola okuzikolako bulungi nnyo nnyini ddala. Ne bamugamba okakasa nti ye. Ne bamukwatira ssente ne bazimuwa ze yasabye. N'abagamba ngenda kubaleetera keesi mujja kutya, mujja kwewuunya nti abantu. Yabagambye n'okubagamba nti ye mubazzi.
kubanga omwana ono ayagala mubajjire keesi ng'eri customized nga ye n'apima bulungi nnyo omufu n'agenda n'ebipimo aleete keesi y'omwana oyo afudde. Kibuuseeko ku bafiirwa. Mukulu Muyoya bw'akomyewo n'essanduuke gye yabagambye nti aleeta, nga ssanduuke eno baali bagiziiseemukko ku muntu, ssanduuke eno nga yali ekozeseddwako, nga n'ekisinga okuba ekibi nga ssanduuke eno teriiko kisaanikira, nga ye gy'aleese gye baba baziikamu omwana waabwe. Bamugambye Muyoya, ssente ze twakuwadde tetwagala yadde n'ekikumi, tetwagala otuddize yadde n'ebibiri, zonna zirye zitwale, naye tambula ozeeyo kakeesiko gy'okajje. Kati Muyoya oba keesi eno yagiggyeewa oba musezi? Muyoya ono ateekwa okuba nga musezi, nga yaziikulakoko ku mulambo gw'omwana n'agulya. Bwe yagulya keesi y'omwana ono n'afuna w'agitereka. Kati ng'ate bw'afunye abeetaaga keesi nga bafiiriddwa, Muyoya asazewo abawe keesi eno gye yatereka, kubanga keesi ogiraba nkadde, yali ekozeseddwako, yonna yonna ekyaliko n'obusooka bwe baagikoonerakokko. Buno obusooka mumanyi zino keesi ebiseera ebisinga abantu bwe baziika batera okuziteekako obusooka ne babukoonamu obusumaali ne bugikwatirako kuli. Kati Muyoya ye keesi gy'akoze eki? Ye ssanduuke gy'aleese. Muyoya nze andabikidde okuba nga musezi, andabikidde okuba nga alyamukko ku bantu. Keesi eno yali ekozeseddwako Muyoya yagiggyawa? Yagiggyawa, teriiko na kisaanikira. Ateekwa okuba nga yali omwana, keesi n'agitereka. Omanyi abasezi banene bamanyi okutereka keesi zino eno mu masawo mu bibanyi. Mumanyi ebibanyi by'ebiyungu, nga gye yagitereka Muyoya. Kati bw'ate bw'awulidde bano nti beetaaga keesi n'ayagala aggyeyo eyo gye yatereka aleete agibawe. Bagimugobezza n'abagamba, kati eno mba temugisiimye, mumpe ssente ngende mbaleetere keesi endala, ngenda bba bagize ate endala ngeri nga nnungi. N'abagamba munnyongereyo emitwalo egi 3 gyokka mbaleetere keesi. Ne bamugamba eyo gy'oleese emala, ensonga za keesi kati tuziwadde omuntu, waliwo agenda okuzikolako, kati gwe tukugobye mu byaffe. Eyo ye Uganda, eyo ye Uganda. Kati gwe oba wadde olowooza nti mu Uganda gwali gumite, kate Muyoya ali wumite. Muyoya ali wumite, naye Muyoya nze bino bigambo byange ndabikidde okuba nga alyamu ggwe andaba. Olowooza Muyoya talyamu? Olowooza talyamu? Golowooza keesi eno yakolako yagiggyawa? Gye baali baziiseemukko ku muntu yagiggyawa? Kubanga keesi ze baali baziiseeko, teri keesi gye bazikamu muntu ate ne bagizza ku nsi n'ebeerawo nga bagiterese, teriiyo. Bw'abanga si musezi yazikula keesi eyo, tolina woyinza kugisanga. So kati n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, nammwe abeekumira ku mukutu mwebale ku subscribinga, saako n'okuba nti ate musharinga no commentinga n'okumpa endowooza zammwe. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankuumire mbere bulungi, mweraba.